Breaking news, another one. Nabagambye nze nja bibalete babikweke nze nja bileta. Ola mu na Uganda. Kyali oyo Museveni agezaako nnyo balagawo mu Uganda nti ebintu biri kiryokeera ye yafuga yakola ki. Naye kankubuulire ebintu bibi nnyo wa Museveni nakugamba obweyagala okukakasa omusajja ono wetumutuusizza kwata amaaso go ogaje mu system ya Museveni ojjeko ebbali kubanga twayita mu foreign policy ne domestic policy okumwambala naye nga ajja kutya ajja kakasa kike tuli. Prosecutor wa ICC abadde mu ggwanga lya Congo amazeemu ennaku mmeka nnya era ogundi ye yazzeeyo. Naye mu Uganda njagala nkulaga ripooti eyakoleddwa ono essaawa yonna akake kaggwamu aka Museveni kaggwamu kani ono wano yabadde mu ggwanga lya Congo wabula yagambye ye observation gye yakoze ya report gye yakoze yagambye M23 yokka si eri mu kutulugunya abanansi ba Congo nedda waliyo ebibinja ebisoba mu 10 naye ebibinja byonna teyabitunuuliza maaso n'akugamba bali M23 ne Allied Democratic Forces lwaki ebibinja bino ebirala by'abaana ba Congo banansi ba Congo ebibinja ebigwira ebiri mu ggwanga lya Congo ebiri mu kutta banansi waliyo M23 ne Allied Democratic Forces n'akugamba nti Allied Democratic Forces zino za creatingibwa mu Uganda ekibinja kino kyatandikibwawo mu Uganda mu mwaka gwa 1995 bye byenjogera obiraba bye byenjogera kyetugenda okukola mu Uganda kiri bweki waliwo abantu bangi nnyo nga sinerabya mwadde mu nsaba spiritual revolution mwagala kumanya Museveni yalya enkwe mu Kasaka endagaano yo mu Kasaka mujiwulira endagaano yo ya Buganda yaliwo wakati wa Buganda nechi ne Museveni ono n'abiyyamu olukwe so kati tugenda okukola tutya ng'egye mulaba gye twajja foreign policy mu history ekintu kino ekya spiritual revolution temujja kitegeera mangu nga tugeze mu history waakyo bino ebintu bino kati mbyogera mubitegeera olw'ensonga history w'ekintu mukimanyi kakati kye tugenda okukola subscribe to this channel eno mpya bagita Shama Fatid eno tugenda kuba twogera ku history wa Buganda Busoga ne Bunyoro Northern bypass eno lwaki Museveni yagizimba ngeyita wansi ate nga aliina kuyita mu bbanga lwaki Balamu yasanyawo muti gwa Bunyoro ogw'obwe buwangwa lwaki Museveni yajjawo musambwa gwe bayita Namboole jinja eryo n'alijjawo lwaki Museveni yajjawo Bujagali nazimba Bujagali Falls byava kuki so subscribe to this channel bagita Shama Fatid videos zino gye ngendo za uploadinganga tugenda kuddayo mu history yenna owa spiritual revolution endagaano zino Museveni ze yalyamu olukwe okitegera tugenda kuddayo so subscribe to this channel or you can check my bio ntaddeko link yeno page yeringijeeko yo subscription zaweze so videos zaffe zijja kuba ziflowinga bulungi kati video gye nkola wano tugenda kuba tujja uploadinga ku Shama Media naye zino eza wano zo eza spiritual revolution ngenda ziteeka kweno page kokka tolina walala wogenda zisanga zina ne copyright zino zo ngenda kuba nziteekako ne copyright zino zo tezigenda kugibwayo tezigenda beera ku pages nga teri agenda kusharinga data ono genda okusubscribinge kweno channel ntaddeyo esooka nezira gye zitugize kati eyongereyo prosecutor wa ICC wamaze okukola ekintu ekyo kiki Museveni kyakoze mwawulidde bomu ebbiri ezakubya abantu mu ggwanga lya Congo bomu zino ebbiri tezabadde z'abantu ba Congo zabadde za kuba nanga yakulira electoral commission yeggwanga lya Congo iyalangirirani Tshisekedi ku ntebe nanga okitegera ekintu ekyo kakati nanga wamala okuwamba kwa nango wa River Alliance siwa M23 wabula Kagame pressure yabagenda kenyenyenye y'amaanyi bagamba katwete omwana wa Congo nga wakola mu Uganda nti akozesa abaganda bafawu ba Elias Lukwago babesije bamasasi mpuga n'abazanyisa ddate okuzanya abantu baabwe kati ne Congo we yakikola wabula bano bananga nawe ne bamuyitamu we bamala okukikola ne bamuyitamu kati eggoma bali mu kweyawula bagamba M23 yawule mu Congo lwa international pressure eteekeddwawo nti amagye ga Congo Rwanda galina okuddayo ewaabwe n'obubinja buno butali bwa Congo bulina okuddawa ewaabwe kakati nabo advantage eno bagirabye then ne makanika kye yali akola mu Bukavu makanika n'agamba Kagame tokyalina ky'ongamba Kagame kiki yakola n'abakubisa gundi drone okitegera ekintu ekyo natta makanika ne bakapiteni abalala bali abantu bawera 40 be yatta kati yabadde ayagala n'okukolewa mu Goma bomu eno yaganye okukwata makanika nanga bomu teyamukubye yakubye bantu ba bulijjo ko olukungana lwabadde lw'amaanyi nnyo bomu yakubye abantu ba bulijjo wabula mu kwekaza Kagame kiki yakoze yagambye nti government yagiteze Tshisekedi n'amugamba prove it nti nzi yateze bomu eyo byabalemye
kati mukwekazaakaza bagamba nti M23 egenda kwa advancinga towards the south. Luno lwe lutalo lwe twagala towards the south. Kyekiriyo oba oyingira Burundi Burundi ebbanga lunalona Ndashimiye yabadde akimanyi nti Kagame wava ku Congo adda Burundi. Kakati M23 yalangiridde negamba egenda kwa advancinga ngedda mu south ebe yingira Burundi naye ate mu Burundi awo njagala mujjukire waliwo n'amagye ga South Africa yamugamba esasi limu ne wekiba kisosonkole ne kigwa mu base yaffe kitegeeza Rwanda olangiridde olutalo gwe M23. Kakati tulinze bagenda kutuukiza kye bayogedde bagenda kukkirira wansi tulindiridde nze nagaye update zonna ngenda kubanzi kuwa okitegeera bagenda ku advancinga towards the south. Then ne nebaza ne Tita General Bigodo yagambye bagenda kuwamba Bunia. Awe twagala nga ICC prosecutor yakakola ki yakavayo namwe mugenda kuwamba. Yes muwambe Bunia awo kitwagala bulijjo bye twagala mutugondeze revolution yenu naye mutumenya. Okitegeera ekintu ekyo era Kagame nga ayagala kwongera pushing mbu ateeke frustrating Tshisekedi akoleki ayingire endagano ne M23. Tshisekedi yamugambye osaaga nze sitesana bayeekera. Tshisekedi alina mu kuseka noni. Tshisekedi alaga nti taliko kyokka go bali mu kuwamba naye abiraga nti tabalinako. Yabagambye nze sitesana M23 yabagambye M23 mumanyi wamwagala tuteese tulina okuteeseza mu process emmeka ebbiri ye Rwanda ne Nairobi process ze nabagamba eze bateeka Rwanda ne Nairobi process mu balina okuteeseza naye nakugamba nti zino ate ziba zinyiga Kagame lwaki nti abahutu n'abatwa baba balina okuddayo Rwanda. Okitegeera abahutu n'abatwa balina okuddayo Rwanda. Kagame greatest fear okitegeera abatakifunamu kati ensonga lwaki apushinga nnyo mu Tshisekedi ayogere ne M23. Tshisekedi amugamba nedda baba nze soogera na M23 nga gwe M23. Okitegeera ekintu ekyo gwe M23 gwe gwenjogera naye era watuyagala tuteese tulina kuteeseza ki mu zino process ebbiri Rwanda ne Nairobi process. Munnayuganda nakugaya ensolo ku kizigo kweri weetegeke naffe tukole ekyaffe tuggyeko akasajja ffe tubulayo fekka okuggyako akasajja kano ebyaddawo n'abapulitendi nga aleese zijja ati aleese abakola ki alemesa gwe kusituka kubanga akimanyi senga osituka buli kimu kimwefuulidde aba avaako buvi. Okitegeera ekintu ekyo. So Munnayuganda organize mobilize sawa wetuka time ti akadewe kavuga fena tusitukiremu tweddize ensi yaffe. It is now all never. Twejjeko abatuusi bano abatuusi batono nnyo naye kiki bakola bo beewa access ku buli office ennene ne cameras katulowooza nti bangi nnyo naye in actual sense bano abatuusi batono nnyo tubasobola. Okitegeera Congo we yasituse ebintu byonna kati bigenze mu favor yaffe naffe we tusituka buli kimu kyaffe. Respect my people. Tusisinkane enkya naye mbagambye organize mobilize time ti wetuuka tweddize ensi yaffe tukooye bwa sekadaama amafuta ge batwale Tanzania gaffe ne gold waffe zino ensi zikulidde ku ebyo. For God and my country Uganda. Yes, alright, oli kuyugi update civic osinzira okubanga otuuliza gwe mukwano gwange kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo buli kanyomero kansi yonna gy'oli amayingo gano gye gasobola okubanga gakutuukirako okola kyamaanyi nnyo. Nina maaso n'okukubiriza gwe ate nakubanga osubscribing okkirire wansi waliwo ekigambo subscribe ate nga kkubiriza oleme kwerabirako na mukadde kuba buli w'okoona mukadde gwasooka okubanga receiving information yonna ebeze kabali Qatar, Dubai, Oman, Saudi Arabia, America, UK, Canada, abali Japan sako namwe abali wano ku muliraane Kenya sako ne Nairobi mukola kyamaanyi nnyo okubeezawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Ntumirako mu abajja mu comment section ne muteekayo endowooza yammwe ne musharinga ne mucommenting eddobooza emisobola okubanga lituuka eyo gye mwagala lituuka emikwano gyange mukolera ddala ekintu ekyamaanyi nnyo mwebale kubeezawo mayengo gano aga Yugi Update TV. Tegeeza nti nno mbaagala nnyo mweraba.